Media. Kiki kyabajjako obuzibu buvaawo yagambyako ng'akuwa lwaki ate yali yagenda ku family planning irowooza njagala nnyo omuntu atanywa era kinsanyusa mulinye n'ekitanda bw'abaga omuntu abadde tanywa olyoka obeere ng'omulabirira nga mulabire akiwuliramu omusera era namugamba nga nti va ku mwenge pandage njagala ove ku mwenge naye nga takkiriza akomawo n'agwa muli aya n'alyoka asese malinenana nga bwomanyi mugwako kumpi saawa nga 3-4 eyo ez'okumakya nobuli basiima ate ng'alina okuddayo okwogera akira kuwako wa mugezi ate saawa ennya gonaali masaawa ekitegeeza naawe kyekyakwetamiya ebintu kituufu sijja kulimba kituufu nange mba neetamiddwa ddala kituufu otukyali eri yanywa yali agenda kufa nembuga nti okugamba okuva ku mwenge ogaanye naye oba ofafa kubanga nkugamba va ku mwenge tokola ki tokkiriza va ku mwenge tokkiriza namuga nti oba ofafa naye nga musajja wo omwagala maama omusajja luli nali mwagala naye kati nkuze pointi mwagala ate n'omwenge nagwaguleke nomwenge aguleke namugamba addewo mukuze webale nnyo akati nno n'ekirala abaana babatumuleko nga nebulungi n'ekirala nze bwengezako n'ekiba kizibu nengenda ewanvuma nansensebula nampemula we mulanze nna ogwa mutama guba gusinga guli ku bigere era sijja kukweka mwami lutalo oyo yatuyamba njagala ntwalenga mukazi we maama w'abaana okiraba era bwe mba ntuuse gyali njagala be nga ntegeera tutuule twogere tukole ki tukanye owulidde kaagati tukole ki n'abaana baffe basome abaana 10 temuli mwana yali asomyeko n'atuuka mu P5 tewali okuleka bana ababiri benkutteko era nange kwemuga nti nemmaka nemmula ddala n'omwana asomako yadde wakiri tubalina bana ababiri tugende naabo okiraba kuba bali tebasoma yadde akatono okiraba bamusasulanga naye yanywanga mwenge era olulala yakomawo n'agwa ne mu bbaafu ndine mutabani w'owokubiri nemuga nti laba taatawo mwenge nze sijja kulimba n'omwenge gwantama nga yina akomawo avuyavuya laba omuntu bw'otuuka okugwa mu bbaafu nagamba bulime nti bulime laba taatawo baafu gye mukola mususu ebaafu enaaba ayingira bwati yagwawo mu bbaafu awo okiraba kiki ekyabibajjako yali talabirira baana kulabirira baana omukazi naye alina kusibawo ttaaka ekiraba yali talabirira baana yadde nze natuuka oyo ayise senior 5 oyo natuuka okugenda mu ddwaliro okuzaala nemugamba ne sente nti ndosasula sente ez'eddwaliro yagaana era yalema okiraba kati najja buzi tuddeyo eka bwajja nemuga nti nedda nja kwezzaayo ebusaana owulidde era nze nanoonya booda yazzaayo tegali kasiima obusiimu naye nga nikakati ono oganye okusasula sente ate kakati oyagala lwaki okozesaayo naye nga nti nze nekakole ki ekagende era bwe natuuka awaka ekyanyamala alinawo obukoko bwange bwe natonda obwalabirira ki naye nga ku baana abwe 10 ntobye n'abaana ku baana 10 abawala 5 n'abalezi 5 naye ntobye nga yali luddawa kali mu bubye kakati ali waka wali alina omukyala emwanyi buzijjudde omukyala yakola ki naye omukyala temuyina mwana naye omukyala yatwala buli kimu mu tteeka lya gavumenti bakuwa eddembe sio right
dembe lyokulaba abaana bo gye basomera n'okusasulangayo ki sente. Kati kitegeeza ogenda kukwatagana nani nedi ticha butereevu omukazi gwabadde akukweka ebyabaana bikyesomero otegeere ani gwogenda okuwa sente era esente wajozikola ki gyozitwala. Kitegeeza omwana w'abazadde babiri. ate kakati mukulu Katende kyenjagala era okugamba at least osiimeko mukazi wo omugambe nti nno weebale kulabirira baana sooka okagereko walinga mukazi wo alina omulimu gwakoze mu baana baffe webale kulabirira baana naye gireke sooka ogireke. nze namusaba abaana nati wuliriza mukulu Katende esobola kusaana sooka owulirize onywedde ogumala togenda kutikkirwa diguli nti onywedde ebidomola 48 tukuwe diploma ku lw'omukaaga nako kukendeeze tuswala kubanga tuyise mu myaka abaana kasaawo z'emyaka 16 15 abaana baba batunula bati nga bagamba kino kiki kye tulina kali ddubyono gwe tulina eyo nayo pointi gw'oswala ab'ekyalo tebajja kuswala. Abaana 10 wazaala abaana 10 naye nga sitolanga ku ssente wadde ezaki ezaba abaana ez'okusoma abaana sitolako wadde yagezaako nebaawo nengera ne Kampala kubasooka enzijanga nenga waliwo walinga kubbala yakuwa busaana nenvanga ekayunga nendeeta ssente nengera nekugundi wali fere twabulamu bafumbo. Ekyokubiri naye mbanga mamukayanamu omusajja n'omukazi ensonga zammwe teziyingiramu baana yo omwana yaba ayagala lumonde awo era singa mulabe oyo ng'ayitamu awo singa abadde muto kubanga tamanyi nagimunonye tamanyi kimuleese wano ekibaleese wano kuki okwaba. Kati point gye twagala nnyo okuwuliziganya okuziganya nobanga teriiwo tesobola kutambula. Omukyala akutuse n'abaana naye nagwe gy'oli ku kyalo kati gwenda graduation nambaga kyembadde njagadde okukyentunuliddemu kwekussa mukazi w'ekitiibwa. Mukazi wo tomutyobula n'omuwomula emyaka gino gye tulina tuyingira kati nkaaga gy'abakadde. Mukulu Katende ebigambo ebimu nabyo beetaaga bikole ki beetaaga bikome. Kakati mu tteeka ly'obufumbo mulimu n'obuvunanyizibwa butya nti singa ngoba omukazi mu ssaawa zino anti baita okugoba naye ndeeta omulala enkya oyo alina okuba nga atandikirawo okukola byenaamuwa kubanga wano wabawo oli eno ennyumba ebayooli kati bo kibakola abasajja abeeyo mu byalo wano wayongera ate omukazi awooli so nga tumugaana kukwasa bakazi bakolaki bayagala naye ennyumba y'ono gimulekere ennyumba y'oyo gimulekere n'abaana be then kati ogenda owasa abakazi bokolaki boyagala watu kitegera Mukulu Katende eyo endowooza erina obbavaamu. Gwajja onywako nze sikwamba ku mwenge atunda mutunde tunda mutunde kale ate wamuwa gwaki ate munnange yammanyi naye nze obulamu bwange sikwatagana na mwenge era sigukombako.